Ugandan Lifestyle. Amawulire era gakyagenda ddala mu maaso n'okubeera nga geetooloolera okumugenzi Honorable Muhammad Sseggirinya. Asofa kiraga nti bamulekwa ennamba erinnye ne bayindirira ddala 20 muno nga mulimu n'omwana w'emyaka 15. Omugenzi yafiiridde yabadde atemera mu gy'obukulu 37. Kitegeeza ki? Ono agasoose galaze nti nno alisa abaana abali mu 8 but otwogerera ennamba egenda erinnya. Waliwo omu ku bannamwana amanyikiddwa nga Nanfuka Fatuma. Ono nga yalina abaana okuli Nagirinya Shifula kussa ne Amal Namwanje. Waliwo n'oyo omulala eyagambye naye ayagala kugenda maaso n'okubeera munnange nga yeesimbawo. Oyo ayagala okwesimbawo ye Namwanda amanyikiddwa nga Twahira Akandinda. Agamba ebyo mugamba nti Alex Luwemba yalina okubeera nga ajja nange wendi era njasobola okubeera nga munnange ankiikirira abantu b'e Kawempe North mu lukiiko olukulu olwa palamenti y'eggwanga erya Uganda. Nonno kino kyageze maaso n'okubeera nga kinyiiza abamu ku baffamire kuba bo babadde basemba Alex nga bagamba ekibiina kya NUP bwe kirina okuwa kaadi ate noono Twahira agamba nange wendi. Kati bannamwandu sofa bawera 5. Lwaki mbyogera byonna? Sooka owulirize ku ddoboozi linene. Murumbe twabaddemu naye wabaddeko ttiimu ekulira amawulire. Kati nga kyenkugambye nti famire mulimu obutakkaanya. Ate kati embeera gye tubaddemu tosobola kuyombera ku lumbe oba n'ofrontinga mu mbeera yonna. Naye nga abakyala bonna babaddewo be basinza okulaga balaze abaana nti be bafamire. Mwe tebabalaze? Abakyala bonna weebali. Mbadde njagala ompeeko omulala ku munno ali awo. Ewuno wano. Hello. Ogamba otya nyabo? Ndi bulungi ssebo osibye otya ssebo? Ndi bulungi bakuyita ani? Bampita Nanfuka Fatuma. Naawe oli Namwandu? Essebo. Olina omwana? Abaana bali 2. Be baani maama? Nagirinya Shifula. Nagirinya Shifula ono gwe tubadde twabye nnyo mawulire? Essebo. Ate omulala? Amalu Namwanje. Yeggwe omukyalo omutongole. Essebo. Obuzibu buyinza kuba nga ate buvaawo ne famire? Sina buzibu nabo. Banno bali bameka maama Nagirinya? Bemmanyiiko ndabyeko 5. Obadde sofa gwe wakalabako 5? Wangi? Obadde wakalabako 5? Bonna nga balina abaana? Essebo. Mukwatagana bulungi ne famire? Tewabadde buzibu. Okay. Naye osanga banaakyuka bukyuse mu kaseera kano. Okay. Kale. Bwetyo embeera weyabadde. Omukyala yasembeyo ng'agamba mpozi nga banaakyuka kati nga wekiwulidde ng'akyogera. Amunnange ebintu ebyo bitera okubeerawo naddala singa omusajja aleka abakyala abasukkamu omu. Enkaayana zibawo mu mpolampola neema n'ebyobugagga nga biwerako. Amunnange oyinza okwesanga buli omu kyaba afunye tamatidde nakyo kati olwo omusajja wattu abadde tannabafuna bugagga bw'amaanyi nnyo era ebyo olina okubeera nga obisuubira. Kati era olunaku olwaleero lo Jose Ennyonyi ageze maaso n'okubeera ng'atuuza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku palamenti era wano eno n'asobola okubeera nga amunnange annyonnyola ku nsonga eyabaddewo eri okuziika Honorable Muhammad Sseggirinya. Firstly, Honorable Sseggirinya Muhammad was a member of parliament belonging to the National Unity Platform and for that matter the opposition in parliament. I was his leader. I have been his leader in parliament. Now, again we need to apply wisdom. Yeah? When you're to give a decent send-off to a member of parliament, what is befitting to them, why do you put in place a one-man committee? Why? If really you want to respect anywhere, why?
the party which he belonged to and loved very much. And he made certain declarations even before he died, how he wanted his party involved, his party president and so on. Why not adopt another leader, either from the secretariat or within the ranks of NUP, to be part of the organizing committee? Why? His family was also left out. They were just being given orders. And that's why you saw they were also divided at the burial. Some were saying, let's go the other side. Others were saying, let's respect the wishes of Honorable Sekiri as a family, let's stay here. So even the family was divided because you've not brought them on board. That's the mistake that was made. And it was deliberate, I think. So if you want to respect a person like Honorable Sekiri, respect his family, respect his party which he loved, respect the side he belonged to in the opposition. Yeah. But when you decide to put in place a one-man committee, disregarding all the other critical stakeholders, you have a problem. You have not applied wisdom, in my view. That supersedes the wisdom of other people. I have seen some people who have said there are some politicians who need so many years to get to the wisdom that I have. Okay, you show the public that you are wise. Because any smart politician, really, any smart politician, you apply that wisdom. So I think that's the problem that happened from the word go. Ebigambo ebyo kyabadde ategeeza ng'agamba nti gavumenti oba palamenti webesazeewo okuyingira mu nsonga z'okuziika omuntu. Bw'abanga bagamba nti nno omuntu ono abadde eno ku side opposition, ani akulira opposition mu palamenti, Honorable Joel Ssennyonyi. Naye mmwe ne mulonda olukiiko nga luliko omuntu omu nga temusobodde nakuleeta akiikirira baneeno ab'ekibiina Honorable gy'abadde agwa. Ne mu family ne mutajjaayo omuntu n'omu, wabula mmwe ne muleeta omuntu omu ne mugamba nti ono yalina oteekateeka kino, ono yalina oteekateeka ne kino nekiri nekiri. Naye nga baneeno temubeebuuzizzaako butya ebintu bino binasobola okugenda amaaso n'okubeera nga bitambula. Abantu bazze beebuuza ebintu eby'enjawulo ne bagamba nti kale NUP basobola okugamba nti nno munnange balemedde amayiti ya Honorable Segirinya okutuukira ddala okugiziika nga tegenzeeko wali ku kasaawe akeeyo e Butale. Kati ne bagamba ne mu ddwaliro babbayo nzibe okusobola okulaba nga munnange bamutwala awo ku kitebe kyabwe eky'e Makerere Kavule. Era babbayo mubbe okusobola omutwala mu maka ge agasangibweyo e Kasangati. Kati mu mbeera bw'eti abamu ne beebuuza omuntu atandise ekintu ate nga n'omugenzi mu bigambo bye yagenda maaso n'okubeera ng'ayogera alaga NUP yeyina okutekinga over obuvunaanyizibwa obw'okumuziika kossa n'okwogera speech ez'enjawulo mu maziika ge. Ebyo nno byabadde ebyo buli omu ng'abyebuuza. Naye nga ne baneeno abalala bagamba lwaki baganye oba lwaki abaana b'omugenzi munnange tebasobodde kubeera nga bayiwa ettaka kutaata waabwe. Kate kugamba ebintu byayingiddemu nnyo politics, kubanga omuntu w'okukyalo wabanga yasobodde okubeera nga genocide ewabadde omugenzi, ate gwe namwanda oba omuntu yenenena omulala ng'ekkubo gwe wasooka n'ab'okukyalo litegeera nti omwami wange bamuzaala wano, kyogamba libeera lyakubuze, kitegeeza obeera amunnange okyalimanyi nti lino ekkubo erintwala ewali omugenzi. Naye kyakabooli yababuze kuba nabalabyeko mugenda maaso n'okubeera bambi nga banyulwa abagamba si kyabwenkanya. Naye ate era still abantu baneeno be bamu era saawa zino bagenda maaso n'okubeera nga bavaayo nga bagamba ffe ono gwe twagala muwe kaadi. Okategedde bulungi nnyo, ffe gwe twagala muwe kaadi. Kale abana ku social media kyovala bavuddeyo ne bagamba lwaki ate bali eja ba DA Democratic Alliance ekisinde ekikulemberwa Mathias Mpuuga si babamuwa kaadi anti ababeereddewo. Kati ababeeredewo ddala kubanga mugwe mumanyi era gumadde mutendereza ffe mutuleke. Naye bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bagamba bajayita mu nteekateeka ennambulukufu era nga omugenzi zeyayitamu okusobola okufuna kaadi. Ebyo bwe biri ku saidi eyo eya Honorable Muhammad Segirinya omugenzi kati. Kale nze Ssebawa Mubishi.